Okay, nkulamusiza ne nkobaza kubanga otwegasseko nate mu kitundu ekyasoose twatunuulidde obulamu bw'omukulu ono Morris Jordan Kaweesa oba muyite amannya ge gaani? Brandon, Carlton, Jojo, Nico, oba Brian, mangi. Waliwo erinnya ly'otayagala kwogera? Linnya ki? Lyogere liri bwe litambula mu Naiba. Oyagala lya kyamutwe. Eryo nze nasinga okukwata. Oyagala lya kyamutwe. Olyesinga okutegeera. So ekitundu ekisooka twatunuulidde Brandon yajja atya okutandika okuzannya ebina Uganda. Kati mu kitundu ekyokubiri twagala tunuulire akaseera kameze mu nsiko y'okuzannya. Kusoomozebwa ki kwasanze. Era naawe ali atulaba abeeko ebigambo byakuwa amwegomba okubeera nga ye. Kubanga ffenna tetubuusabuusa ono omusajja akikubye. Ffenna ne tukkiriza nti akikubye bulungi era njagala kwebaza weebale olwa kalakita yo gy'ozannya okubanga ogigirayo ddala bulungi. Ngenda kwebaza ggwe omuzannyi azannya kalakita eyo neebaze ne dayirekita wo akuteekateeka obulungi. Kikulu kubanga singa tampa ye nina kukola oba singa teyantendeka kuba ekyamazima nayingira mu aromatic nga sina kye mmanyi. Byonna byenkola kati mukama wange Sa Ahmed Roa yabintendese. So credit ngenda kugikuwa credit njiwe ne dayirekita okuba nti yakuzuula bulungi n'akuteeka awantu w'ojja. Ffenna tetubuusabuusa ekintu ky'ozannya nga okigireyo ddala bulungi. So tujja kusaba otusigale nga otuwa nga kyobadde otuwa oba olyawo n'okusingawo tuli bamativu. Twebaza abantu basatu ne bazanze kubanga nsobodde okuba nga nkola kyenkoze. Owokubiri Sa Ahmed Roa mukama wange. Owokusatu ya Allah subhanahu wa ta'ala akusobozesezza okubanga okimekinga. Ne kati njagalira abantu bagambe nti bwe tukoledde olunaku olwaleero bayitawo ku High Life Gardens endejje bwe tukoledde ate nga bayina ebyokunywa ebirungi bayina ebyokulwa ebirungi omwana asobola okuleeta n'akusaavinga ak'okunywa weeyitandeetere by the way akandeetere akandeetere nga bwe tukola weeyita ndowooza omulaba bambala bulungi uniform bayina nnungi smile akusaavi omanyi waliwo ekifo ky'ogendamu tulina kusaavinga fanyize notafuna n'appetite ekola ki kasano kulo kateke mu notafuna appetite nafuna n'appetite ekanywa kati omwana kusavinga nga ina smile asumulule chupa n'owulirange esanu High Life bayina ebintu ebirungi ba service naye banungi so musobola banoonyako balindejje so bafuna ku namba 0772 code 458 077 nyanya 5 balindejje banoonyeko. Kale tuyanzige noza okitegedde ekifo bakita High Life Gardens gwe wenna alina birthday party agala okutegeka omukolo jangu obeekwate balina ebisuula ebirungi buli kimu kye weetaaga okuwummulamu oyinza okuba ovuddeyo ku kyeyo nga wali yagadde ekifo ky'ogenda okuwummuliramu obulungi osooke okakkane omukka gw'ennyonyi guseka gugwemu jangu endejje ku High Life Gardens bajja kutuusaako buli kimu kye weetaaga ojja kumaliriza nga kyewojjusa ojja kutegera value of money bw'onoobozze ku High Life tukyagenda mu maaso era nga bw'okiwulira High Life. Ate no munnange towuliriza kigambo high nolowooza nti ebisale bya biri waggulu no byebyo ebijja mu nsawo yo ebisoboka so ogenda kusanga wano ebisale nga byebyo naye ate nga quality mutindo ddala tukyatambula n'omukulu Brandon oba muyite Morris Jordan Kaweesa tugenda kuba tunuulira ensonga nnyingi mu kitundu kino. Morris njagala kusaba nga tunaba kweyongerayo otubuulire nga Aromantic Entertainment kubanga kano kakulu nnyo December muina programu ki eriffe abawagizi twagala tegere programu yaffe tubulira shows ze muina tuyingirira sente meka tugenda kubeera wa dinadi nja kusaba tule mu kamera so kotegeza abawagizi baabo bana abagala okulabako bubulire wabo bagenda okulanga bakusanga neyanza sebo abawagizi ba Aromantic Entertainment mwenna gye muli akisokera ddala nze nabagamba buli lwentula mu kamera mbagamba nti yemwe bakama baffe mwe we mutali naffe tetuliiwo mwe mutufudde kino kye tuli so customer care atambula agenda maaso mwe bali kubanga mumuwagidde mwe bali kuwagira Kyobe mwe bali kuwagira Tanansi mwe bali kuwagira Mberenge mwe bali kuwagira Kimera bonna abali mu customer care muzanyo mulungi mugwagadde thank you so much so njagala okubategeeza nti programu zaffe ngeza December wezi tutambula n'okumulundi guno gyeziri this year Christmas tugenda kubeera ku Maria Flow Christmas inakuzumiza nga 25 December banamasaka temwerabira njagala tukikole nga bulijjo bwe tukikola banamasaka Christmas tugenda kubeera ku Maria Flow so customer care live on stage so ngenda kusaba mujje Boxing Day
tugenda kubira ate nga sebo customer care e Masaka tugenda kutambula n'omuyimbi Eddie yawe tugenda kubira yatu muziki tugenda kutambula ne Chosen Becky so butuva e Masaka ku Boxing Day tugenda kubira wano ku New Obligato wani Kampala mu Kampala bana Kampala bujjo mugamba simanye bivu mu bitwala mu kyalo fete mututegekera okitegeera Boxing Day tusazeewo New Obligato wano ku Bombo Road yawo abatamanyiwo New Obligato yawo ewandege ya ku Bombo Road nebo tuke wandege ya nobuza Obligato baje jikula geka okumpiye so nakuzomeza nga 26 tugenda kubeera awo nakuzomeza nga lumu banalukaya au kunkoko bachali bange bentero kujja nembongako n'ebitunde biranyewo bajje bakuwagire kubanga nawo bagide banga deni sobola kuyita wonga tokoze iki sobola kuyita lukaya n'esiri ya nkoko so aberukaya mwebereremu waliwo bachali bange banje awo banji nyinyo nga asatu mulumu tuli kunana hotel erukaya muje tujanjawaze ekintu kino ate nga inaku z'omwezi nga lumu January 2025 omwaka ompya abantu abafunye omukisa okuyingira omwaka na Aromatic Entertainment bantu Mitiyana tuyingidde namwe omwaka era fireworks tugenda zikubanga tuyingira namwe omwaka nakuzomezi nga lumu nga lumu tutugenda kuyingira namwe au ku Eden City n'olwekyo mujje ku Eden City abantu be Mitiyana tuyingira omwaka fena customer care live on stage bwe muzanye nagwo omanya ali mu Aromatic Entertainment squad yonna esazeeko ngekulembeddwamu omukulu Ahmed Baby Malik tuyazizanye ndowoza mubitegedde omukulu Morris Jordan Kawesa abategezeza program zonna eza Uganda ya Christmas ennaku muzitegedde be Masaka tuyingirira mutwalo gumu VIP bitwale 2 ate aberukaya era namwe tuyingirira mutwalo gumu VIP mitwalo 2 abawano ku New Obligato ya kuyingirira mutwalo 2 VIP tijja kubera mitwalo 4 nabe Mitiyana tuyingirira mutwalo VIP tijja kubera mitwalo 2 mpozi mwabagale meza mujja kubanga mutekateke mitwalo 30 ate nga shows afezo zonna kimali sibagambye tulina Eddie yawe China no muyimbi kiwadde kya mana Chosen na mogedde waliwo omulala kiwadde kya mana kanchabye muri mache mulimpa omukyala special Mayanja tugenda kubeera naye omukyala special Mayanja tugenda kubeera naye kalimo mulimanya Aromatic yesterday station akomawo aje ayimbe achawunya n'amafuta g'ennyonyi tugenda beera naye mashallah omuziki muza mukitegedde mwenna abatulaba era abatugoberera n'abagoberera program za Aromatic Entertainment kakati obutamala budde njagala kukutandikako nakutandika hot seat kitundu ekyasooka nakusonyiwa bingi byesaayogerako naye mu kitundu kino ekyokubiri njagala mbe nga mutunuulira tutunuulira Brandon ali mu kuzannya yegulidde erinnya mu kukyanga bana bawala era ngo omulimu ogwo agukoze bulungi okuva gye yatandikira mu firimu buno twogera ku bulamu bwa firimu tetwogera ku bulamu bwa Morris Jordan Kawesa twogera ku bulamu bwa Brandon twogera ku bulamu bwa Jojo twogera ku bulamu bwa Ntege tetwogera ku bulamu bwani bwa Morris Jordan Kawesa ekintu kino kizanye bulungi era fena tetubuusabuusa naye kusoomozebwa ki kosanze tugenda kusooka tuwulire karakita yeeno yokuba nti ukwana yosinze okutambuliramu era omalirizanga sini ze zimu tukulabanga olina abakyala nga Keiza n'abalala ddala wali ofunyeemu embeera y'okusoomozebwa nga oli mu siini n'ekutabukako n'ovaayo ng'ogamba embeera ng'ensumbu kino kya buntu saagala oti njagala otule mu kamera otubuulira amazima kubanga singa otubuulira nti kyali kintabuseeko kisoke tekirina mutawaana kubanga you a human being wali osanzeko embeera y'okusoomozebwa ddala nga weebiseko mu bulangiti oba mu ssuuka sini egenda mu maaso nebikutabukako n'ekirala nga situnaba kugenda kusoomozebwako njagala naawe otangaazemu ku bantu tugezaako clarifying ensonga eno abantu abamu balowooza nti bwe mubeera ku seeti kiggwa nti osobola okumaliriza nga mulina Keiza ne mubaako ne kimwekolera abasinga balina mentality eyo njagala oclarifying ng'otunudde mu kamera obategeeze ddala
kiggwera ku siini oba tekiggwa kubanga wali yali yatulaba ye nga yakitwala mu bwongo bwe agamba maama abalenzi ba romantic abo bo buli lwe babeera mukola ate bafuna n'essanyu eddala ery'enjawulo kiri kitya nange simanyi bwefuna omukisa n'ensikana omuntu nga gwe mba njagala ensi etegeere okuva mu kamwa kuva mu ddoboozi lwo sooka onnyonnyola ensonga eyo n'oluvannyuma otubuulira kiri ky'eggambye nti wali weesanzeeko nga bikutabuseeko ng'omusajja n'ozuukukazuukuka hamu akuyita kuzuukukazuukuka babuulira abantu abo okay kati ekisooke nenze kiba ekibuuzo ekyo akuba ekyamazima kibadde kikibobya bangi omutwe first of all njagala okubategeeza abantu mwenna nti okuzannya firimu mulimu nga bw'okeera ku makya n'ogenda mu katale okitegedde nga bw'okeera ku makya n'ogenda ku stage ya booda n'okola nga bw'okeera ku makya n'oggulawo edduuka lyo naye ng'edduuka lyo gw'oli musajja mulimu n'abakazi ebiseera ebisinga abakazi boba okola nabo oba bw'oba mukazi abasajja b'okola nabo bw'omala naye ebbanga otuuka nga mulinga muganda wo okitegeera nga ne bw'aba akoze ekyo tekikyayina kyalina kyokukyusa so njagala obagamba nti ne mu acting bwe kityo bwe kiri mu acting nti kati ffe bano baafuuka bannyinaffe baafuuka baganda baffe ekyamazima tulina ky'ogenza kuwulira ku muganda wo okitegedde kati ate bino bagamba nti no tubeera ffenna era abawala balungi nnyo era abawala balina obubina yes ekyo kituufu they are looking good naye naawe andaba olina muganda wo omulungi olina muganda wo alina akabina kyogamba gwe osobola okuwulira embeera yonna ku muganda wo tekisoboka so guli guba mulimu era naffe ate kirala njagala bakimanye nti wetukolera oba wetuzannyira yadde nga mwe mutulaba nti no tuba babiri mu kamera tuba babiri ku screen yo eri wabaayo crew y'abantu nga 3 segedde gumizaawo nyaawo wabaayo crew emabega y'abantu nga 3 tuba ne ba directors tuba ne ba n'aba kamera tuba n'aba sound tuba ne ba technician tuba n'abantu nga 3 bonna abavunaanyizibwa okulaba eddoboozi ly'okola ng'ozannya livuddeyo bulungi ekifaananyi ky'ozannye kivuddeyo bulungi tuba ne ba make up artists abali emabega eri okulaba nti make up w'ono omuwala gw'ataddeko avuddeyo bulungi mu kamera era bonna baba batutunuulidde ywadde olaba babiri naye amaaso agaba gakutunuulidde amaaso agaba gakutunuulidde emabega wa kamera gaba mangi so there is no way you can get any feeling in front of that many crowd. You understand? Yes. So ndoza nchizembulo. Okay. Otuzeemu obungi bw'abantu ababere mabega wa kamera bakutunuulidde, meaning there is nothing which can happen from there. Now my question tonaba kujiddamu. Yes. Igwe ng'omuntu osobola okundaba nga bwe ntudde naawe wano. Yes. Naye nga you don't know what is my feeling. Osobola okubanga nina mu feeling endala muri muki munda. Kati bwe njagala okubewo nnyawo. Wali osanzeeko okusomozebwa kwonna ng'oli mu scene n'ekuzimba katalako n'owulirira ddala nga okintu gwe obwongo bukikyusizza ne bubanga obwagala okukitwala muli yali omanyi ekintu ekibiseera ebisinga buba bwongera nga bwogamba kibuba bwongo obwongo kyobusetingamu kibugenda nakyo nabwo kyebukuwa kati bwobusetingamu nti ngenda kukola kino nti oba omuwala ono okimanyi nti osobola okulaba n'omuwala ng'ali mu ngoye ng'atambula naye n'osetinga obwongo n'olaba ng'ali obwereere ekyo kitegeera so meaning nti wonna wonna owuuli osobola okusetingirawo obwongo kati ekyo muntu kuba nali mwegomba nnyo nga mulaba nnyo ku screen kati we namusemberera ndaba nga mutufa temwagadde nnyo okitegedde naye kati wano tulina kyoyinza kuwulira kuba ekisooka wabaawo abantu obwongo buba divided ate tujjukira badirector kuwadde scene ogenda kuzannya manyi script zino oyo omala ozituwandiikira wakuwandiikira script n'agikuwa n'ogiyisaamu kati jjukira kitwale nti oli ku senior 6 kitwale nti oli ku university kitwale nti oli mu senior 4 okola final paper batuwa script ne ntuziyisaamu ewaka like for a month okitegeera kakati bw'otuuka wano mu kamera yebeera final touch meaning olina kukola kiri kyonna kyewasomye mu pepa okitegedde olina okukola kiri kyonna kyoba wasomye mu pepa ate kyekiri final kati ate oyagala okizannye bulungi director akulabe nti kyamazima okizannye bulungi n'okijjayo so there is no way you can divide your brain ate budde ku kino ate ng'olowooza ku script
tekisoboka so sikifunangako nga nzanya nabo bambuliri oba twehaginga sikifunangako tweyanzanyo tweyanze gwe abadde yebuze ekibuzo kino ekibuzo nzija nkiddingana nzija nkireeta olw'ensonga bajja ne babyogera mu komenti era nyina n'abatuukirira mu inbox nga bagamba nti munnange ffe tutya okujoyininga okuzannya olw'ensonga ABCD era waliyo n'abamu abakyala bagamba nti abaami baabwe baabagaana okuzannya olw'ensonga batya nti bayinza okumaliriza nga bino bye balaba ozannya nabo nga kikoze eki kiggwereddeyo era oli omu ku byokulabirako bye bampa muwerako abazanyi ba bina Uganda naye ebyokulabirako mwe muli muwerako naye oli omu you are the one of the examples abakyala ze batera okutuwa nti omwami wange yaŋŋamba nti singa najoyininga okuactinga tujja kumaliriza nga Morris tandese singa inkesi banaba bampadde okukola ki okuzannya naye kati njagala otule mu kamera kankigamba omuntu oyo agamba nti nno omwami wa mugaana olw'okuba amutisa Morris olw'okuba mutisa omuntu yenna kati mwami gwe mukama wange mugambe mwami gwe mukama wange nga bw'olina naawe omulimu olina b'okola nabo kyogamba gwe buli gwokola naye omaliriza omwagadde ekyo kimu ekyokubiri mu acting ngera bwe nkugambye nti tuba tulowooza nnyo script ate kambagambe n'abantu tebamanyi nti tusobola n'okubeera ku set ne mumala okuzannya buli omu n'akwata liri buli omu n'addayo mu bufumbo bwe nze ndi mufumbo nyinza okuba kati sikyali because byonna babimanyi nga bayinza okuba nga kati singa nali nga kiggwa oba kale singa mu acting kiggwa naalisobodde okuba n'omukyala era gwomu lwaki omukyala oyo yaguma ebbanga lyonna lyenzanyire kuba samufuna mwaka gumu oba ebiri oba esatu 9 years gigenda mu 10 nga ndi naye lwaki olowooza yabadde asobola okubeerawo era mu bufo obwenyi sokomaleyo lwaki kyogamba abakyala abo betubeera nabo bo tebafuna mbuto golooza obwana singa tebujjudde so bano basista baffe bannange bano basista baffe basista baffe bafuuka basista baffe era balina abaami bwabwe n'abalenzi balina bakyala baabwe ekyokulala tetukkirizibwa kale yinza okugamba nino tetukkirizibwa yes tetukkirizibwa naye oli ayinza okugamba nti no muli bantu bakulu ate yabagaana okwagalana tababeerako each and every time muli bantu bakulu mwesalirawo naye lwaki batugaana okuba ne love affairs ku mirimu gye tukolera oba kale ffe lwaki batugaana okuba ne love affairs one njaku example ya Roger mukwano gwange Roger ajja kufuna omuwala gwakwana aromatic ngabere mukazi we mukubeera nga mukyala we ate abakazi bano ng'obamanyi bazibira nnyo polisi oyinza omubuuza gundi akwagala nti n'atakubuulira okitegedde kati naawe n'ojja n'okola ki kati nange ngenda ate nfaana omukazi kakati Roger bw'anansanga nga ndi n'oli gwayagala ate gwayagala agenda kunyiiga kati bw'anyiiga ekiva mu kunyiiga mulimo gw'onoonese bagenda tuwenca paati nga nze nzannya nga ndi kyali nnyo wa Roger kakati bwe mba muyinako eri grudge paati ye n'avaayo kinavaayo munfuna point yange paati tegenda kuvaayo yagala gaana kuba muyinako eri grudge ayagala mukazi wange ayagala girlfriend wange ontegeera so kati tetuyinza kweyagala lwa nsonga emu eyo olw'obulungi bw'omulumu ensonga ey'okubiri abasajja tulina obusungu naye ate abakazi bo balina obusungu otusinga time stay nti nze nti abakyala ate bo balina obusungu bungi n'okusinga ffe abaami nti ffe osobola okwekontrolinga naye omukyala oyo bw'amanya nti nno ayagala Roger nti ate kati ayagala ne Morris nti ayagala Roger nti ate Roger alina n'omulala gw'ayagala mwana wa maama abakyala bo beekubirawo kubanga bo bamanyi n'okwerangira kati tolina ngeri gy'oyinza kunkakasaamu nti omukyala oba katugeze Grace nti asobola okuzannya firimu n'evaayo ne Aleni
nga bamanyi bagala ku musajja omu. N'ekyokulala abakyala bamanyi okuleeta ensonga z'ewaka ku mirimu. Nti in case singa mwafunyemu obutakanya bwammwe eyo naye nga muligenda kuzanya paati emu gwe naye. Kakati akulinako kiri ekinankani. Kati tagenda kuzanya bulungi nga bwe yalikoze ekisobola nga bwe yalizanya. So point yo eri clear bulungi. Era nsubira abantu bano bajja genda bategeera kola. Tujja kulekayo kubeera atubanyonyola kubanga abantu bakujukiza buli kiseera. Ya eva buli munabeera nga mu kamera mujja kutuyambanga mu kibanyonyola batuuke bakitegeere. Yadde nga si kyangu kibajjamu naye mpola bajja kola ki? Bajja kitegeera. So nsaba bakiveemu guno mulimu nga naye bookera ku makya n'ogenda mu kataleko n'okera ku makya n'ogenda ku dduuka lyo mu tawuni. Si buli gwosanze mu tawuni nti osobola omwagala. Kakati mu bufu obwennyini tugenda kukukreditinga kubanga oyogedde ku nsonga nti ku y'omukyala. Gw'omu kuba celebrity abaavaayo mu kamera n'olaga nti olina omukyala. Bangi babiteekeyo mu nkukutu mu kwekweka era bwewavaayo esi yonna yakutunuulira ne yeewuunya nti oli musajja asalawo. Ekyo ekintu ekyo yadde abantu bo tebakitwala nga nsonga naye kyali kyanjawulo nnyo. Bangi balina obusobozi obulaga bakyala baabwe obukola emikolo naye bali eyo beekwese batya. Naye olaba wavaayo n'okikola webale nnyo. Ate ebiseera ebisinga kiva na ku buvunaanyizibwa. Omanyi omusajja oba omukyala bw'olaga nti nno oli mufumbo kina kye kikwongerako obuvunaanyizibwa obwo. Kyova olaba mu palamenti ya Uganda oba ne ku bwa president wa Uganda tosobola contestinga nga tolina mukyala nti kiraga obuvunaanyizibwa. Ate okutuuka okusalawo n'ogamba nti kangende mu kamera ngambe nti ono mukyala wange nti oba ne mwami wange kiba kikuleetera naawe emirembe mu mutima. Kuba kati ffe tulina abantu bangi abatulaba okitegeera oba balikulinako crush or something like that nti aba akwegwanyiza but once bw'alaba nti nno olina oba oli awo gundi egendeka mu bufu obwennyini ate kiba kyongera njagala otuyamba otuddemu kubanga oyinza okuba okirinako idea kiki ekireetera abantu abo abasinga ba celebrity okuba nti bagaana okulaga status yaabwe ey'obufumbo ne babeera nga babikweka kiki olowooza ggwe oba tokirinako idea isoke ne bwoba oyirinako idea osobola tubuulira ensonga kiki ekibaleetera bakola bwe batyo. Nkirinako idea kati ekyo era kyovula waliwo omuyimbi yagamba oba simujjuki mwerabidde erinnya Munnayuganda naye yagamba nti olw'okuba ba celebrity public figures abantu kibanguyira okuleeta celebrity oyo nti ye lwaki akola kino naye nga yerabidde behind him or her wali abalala emitwalo 3 ababikola just because bo tebali mu kamera. So kati si ba celebrity si bokka be bati okulaga abantu baabwe n'abantu abalala bonna bati okulowooza kimpoze ekirala kyenyinza okutunuulira kati nga ba politician nti babeera mu kulwana entalo z'ebyobufuzi abo balyokke okweka famire zaabwe kubanga abantu balumba ne bayitawo ne balumba ne famire z'abantu abo n'okukolako obulabe basobola okutagetinga famire yo ne babanga bagituusaako ki obulabe naye nga temukitwala personal just twogera mu bwogezi tokera ku makya n'obanga obadde ku vidiyo eno n'ogamba nti tubadde tuli ku gwe nowe just tukuba mboozi kugezaako okulabika nga tubaako oba oliawo ekyenjawulo kitujja mu Brandon lyerinnya erikola ssente erikola ssente funa naye erikola ssente Morris Jordan Kaweesa lyerikuvira ddala eryewaka Uganda wazanyi tulifula mawuli naye essaawa eno wetunuulya Brandon yaliko yakola ki yatrendinga bawakirabo n'abalala nga bwe tubatunuulira ebbanga takyali kati bawakeezo naye ng'akunoonya atalina wanzija kazi oyo bannange nsasagge akunoonya nsasagge kakati ebbanga lyomaze mu mulimo guno gw'okuzanya firimu kusoomozebwa ki okusanzeemu okusomozebwa kwensanzeemu era nga bwe bakyogeddeko emabega wali most of the time eba relationship affairs nti kikutwalira mu kabanga konvisinga oyo gw'oyagala ebyaddala nti ekyamazima bw'ojja eno oba weekuume abo abantu bali ebyo batusinga obwenzi ate bebenzi but that's what for them they are not in camera naye nga so okusomezebwa kwenfunyeemu kweko just convincing omuntu gw'oyagala nti ye gw'oyagala
tulina balala kizibu okukkiririzaamu yabala nga buli public figure nti olina ensi yonna ensi yonna ikutunuulidde naye nga tewali kusomozebwa kw'amaanyi yate kati gwe basobola okukkiririzaamu according kyewatulagako gwe basobola okukola ki okuba nti bakukkiririzaamu naye era tekiba kyangu ate ebirungi ki byofunyeemu gwe ng'omuntu ebirungi bingi but to mention a few publicity anti osobola okugenda kati waliwo office ezesayingirangamu kikyamazima zino nga bw'otuukawo ne bwaba gaadi nga yabadde akumye ku mulyango temuyingira alaba face n'agamba mukulu it's okay jangu oyingire n'oyingira n'oyogera ensonga zo n'ovaayo n'ogenda naye nga ate luli nga tebakumanyi nga okitegeera tebakumanyi ekirala nti nfunyeemu omanyi social media oba ganamanya getukola nti gatuyambako ne mu businesses zaffe zetukola nti oli asobola okwesiga olw'okuba erinnya lyo kati nze bantu bangi abanneesiga okuderivalinga ebintu olwakuba linnya n'akuwa n'agamba mulisi nti mpakingira zino engatto 10 zintere ku baasi bazireete embalala ngera kye nakugamba nti omuntu akwesiga lwalinnya agamba singa tekibadde ggwe singa tekibadde nti ki n'alibadde sikuwa era natandika ogwo omulimu gwa delivery ng'abantu be banyambye abo okubeera nti banzikiririzaamu lwalinnya lwa aromatic entertainment so Morris ebbanga lyomaze lyonna ng'ozannya ebinayuganda bino tukulaba nga oyinza okuba obadde totambudde bubi okusinziira ngaffe abakulaba kuki ku screen yo twebuuza nti okuzannya firimu kuno mulimo oba just kyakutwaliriza butwaliriza budde era oli atulaba ayinza okuba nga bulijjo naye yeegomba okuba nti ajoininga okuzannya emizannyo oba okuzannya firimu ddala mulimu omuntu bw'ayinza okufunamuko akantu akatoto n'ateeka mu nsawo oba just ku entertaininga bw'entertaininzi bantu nekiggweraawo kirungi so kati njagala bategeeza abantu nti kati guno mulimu ekyamazima way back gwalinga like nti kale kanwinde nzannyemu naye kati tebikyali byanzannyemu kati mulimu era gwogamba nti kale nebyenkola mbirese kati nkanfokasinge ku acting gwafuuse mulimu ddala era tugwera ddala ekitiibwa njagala tukubeko toki katono mu movie industry Uganda movie industry yadde nga mu maaso awo tujja kujja tweyongera okutagolola inshallah Mungu anabakkiriza tutunulire omuzannyo gwaffe guno ogw'okuzannya firimu kubanga gwe tumanyi gwe tuliko tetujja genda nnyo mu kuyimba yadde gwe mu kuyimba gy'oli n'ekitundu ekisinga kiri eno mu actinga otunuulira we tuli ne gye tuvudde ne we tulaga olaba tulina essuubi nti oba oli awo tulina we tulaga mu maaso awo nga omulimu guno gw'okuzannya ebinayuganda gujja kutuuka gubeere nga gusobodde okuba nti tuwamba nga bolaba Abanigeria nti basobodde okuwamba ensi yonna oba twawambye edda twawambye edda lwaki ngamba twawambye edda binayuganda byatandikira waliwo obukoleya waliwo ebinigeria by then nga tutateeka firimu ku CDs ng'ogenda mu library oteekayo movies zammwe naye nga liri bwemubamu amasa 10 essalimu lyerimu ebinayuganda amasa gonna gali mu binigeria bukoleya naye nebifiripino newetwaviiridde ku TV okudda ku YouTube wetwaviiridde ku CD okudda ku YouTube ne TVs ez'enjawulo ng'ebibanda bya firimu tumaze obisalako nga ebifilipinis ma binigeria nga byonna bivuddemu nga mulimu binayuganda era kati ne bwogenda ku YouTube ne bwogenda wa TVs ez'enjawulo kati nazo zisobola otuwa obudde nazikulaga nti nosobola okulaga ekinayuganda mande lwakubiri lwakusatu lwakuna ziri endala nga balagayo akakoleyo bakamu tewakyalina TV eraga binigeria bwe ziba TV 10 mulimu TV nga 10 eziraga binigeria TVs endala ziraga binayuganda kitegeeza ki tuwambye era twebaza Bannayuganda abo omanyi be basalawo kuba gwe ne bookola ekirungi kitya bo ne bagaana
wallahi billahi tallahi tebijja kutambula okitegedde so bobe basalawo ne bagamba mutuufu kale kinajjala kanjiteeke wali kandaba omwana owange muna Uganda owewaka by Uganda build Uganda so tubebaza nze nyonge sijja kulekera okubebaza bebe wennyini era be bagobye wano ebinaijeeri okusenza ebina Uganda so bwe tutunuulira asaawa eno we tuli wayinza okuba si wabi tugenda tulinako tukola ki tutuuka nga ffe bannayuganda kuba kati tunuulira ensi endala like abanigeria betuwanyonga ekyokulabirako gavumenti zaabwe zibayambye okusobola okutumbula nankani yaabwe industry yaabwe ffe wane Uganda tutunuulira nti gavumenti ekutte nnyo ku bayimbi okusobola okuba nabo nti ebasitula movie industry eno ddala erinamuko obuyambi erinamu engeri gyeyambiddwamuko okuva mu gavumenti oba yo tennaba kulowoozebwako kakati ekibuuzo ekyo kirungi naye nnyinza okuba nga nze siri mu position ntuufu ekyanukula olwansonga nti movie industry erina bakama baffe abatutwala waggulu ate oba oli awo for information totutuukirako straight kati nnyinza okuba siri mu position ntuufu eddamu ekyo naye nedda tulaba federation kati ng'ey'abayimbi kakati Uganda movie industry yo erinawo nayo federation yayo erina federation egitwala nabo balina ekitebe kyabwe we batuulanga bwe tulaba aba federation y'abayimbi nakiwulirako nti balina simanyi nnyo kuba kati nawe nga bw'otakirina nnyo information nange mwennyini ngezezzaako okuba nti nginoonya that's why nkikubuuzizza kuba kati ndabira ddala nga abayimbi gavumenti erina bw'ebakutteko ennyo naye ndaba eno ewaffe mu mizannyo gino ndaba balinga abatusuuliriddemukko balinga abatusuuliriddemu naye tujja kukwata mpola omanyi buli kimu kyakwata mpola ati katwetaaga kubira mulanga bekikwatako kati nkeesi naffe no mu kuzannya ebina Uganda kikulu twalibadde tulowoozebwako kubanga gino emizannyo tegikoma mu kuba nti gintetaininga wabula gisomesa byakuyiga bingi bibeeramu abawandiisi b'engereezo batunuulira ddala ebintu bingi era oli agenda okulaba omuzannyo okugumalako omutuufu agenda okumaliriza nga alina kyakoze eki kyayizeemu njagala otugambeko obugambo obusembayo bo butalekeka nga tugenda kuva wano ne tujja kukomawo tubeeko n'ensonga ez'enjawulo zitukola ki zitunulira gwa tulaba saagala ogambe nti tugenda kuba tukomye wano tulina bingi bye tugenda okuba nga tutunuulira n'omukulu ono Morris kubanga bano basomesa nti bw'abaako ne kyakubuulidde oba oli awo osobola okukitegera mu ngeri ey'enjawulo ky'obadde okola mu ngeri eno n'okyusamu n'okikola mu ngeri ki ey'enjawulo baako obugambo obusembayo bw'ogamba abantu abo n'oluvannyuma tulyoke tubasiibule obugambo obusembayo mbebaza bwebaza 1 wagira aromatic entertainment banaabwe basebo ne bannyabo mwe bali nnyo mwewalire ddala wagira aromatic companies nnyingi eziri mu kuzannya ebina Uganda wano naye banaabwe mwe bali kulonda ffe nti ffe bannambeemu mwe bali nnyo mwebalire ddala ekyokubiri njagala era okwongera okubajjukiza nti ngenda kuz'omwezi 25 tuli ku Maria Flow e Masaka customer care live on stage nakuzomeza 26 tuli ku New Obligato customer care live on stage nakuzomeza nga 3 tuli ku Nana Hotel Erukaya nakuzomeza nga 1 tuli mu Eden City Emitiana nolekyo mbasaba nga bwe mutulaga obuwagizi ku YouTube channel oba wona ututeeka filimu zaffe bambi mujje mutuwagire mutumanyi ffe mukama waffe baba yakulembedde mukulu saaha omudulwanga akulembedde ekintu tekiyinza kuba kifu n'ekyo mbasaba mujje mutuwagire mwebale nnyo okuwagira customer care mwebale kuwagira neighbor kuwagira VIP mwebale kuwagira filimu zaffe zonna bane bakyalimu abali mu diaspora sasa butabakonako bakyali baffe mu mwenda abali mu diaspora naddala ba Usman Jammwe bakyalimu ate muli batabbu nnyo nesokolinde ne Arab countries nazo ziri mu diaspora teziri ndaba bali mu diaspora sagala categorizing ebintu ababanda bonna bali mu diaspora okay kati mwe bakyali baffe ba house managers abali mu diaspora thank you so much for supporting Aromatic Entertainment abantu abali US abali Canada abali UK abali German abali Netherlands Shamim oli Netherlands thank you so much byonna byokola era nsaba mpisewo ne kano mukyala Ashalaf ali London
yategese ekivulu bakiyita strings of music mugenda kubeera mu King Saha mugenda kubeera mu Abeeka band mugenda kubeera mu Rage so naye bambi mugenda muwagire ekivulu kya pound 7 okuyingira table ya pound 10 so Norwich thank you so much Dr. Morris Gideons Kawesa muje tuwagire tuyanzege omukulu Morris Gideons Kawesa munnamasaka yasomoka Lwera abaana bakulira ku Nsenene alina ekikopo ekyamasaza alina ekikopo kongereko alina ekikopo kyamasaza alina ekikopo kyamasaza buddu naki nalo cameraman agala kujja kala kawecha gwe abaana be Masaka n'Ensenene mwe musinga mu kintu kino tubadde n'omukulu Morris Gideons Kawesa ebigambo tebisobola kugwayo tutumiddeko nnyo mwenna abasomerako ekiyumba primary school emyaka egyo Kiyumba primary school kingisayo ebiseera ebyo Kiyumba ebiseera ebyo mu kipale kya Seno kale akafaananyi buli lw'okateekayo nebyo bannange katubasiibule tube wano mweraba kale